Al-Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا وشكر له شكرا حمدا وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abatulaba balungi ku lutimbe lwaffe gaggadde Al-Hidayah Islam Media mukirize ate nate mbalamuseeko n'ekiramuso ky'abantu b'omujjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mu mwezi ogwa Ramadan, omwezi ogw'emizizo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuwa nga mwezi gwa baraka, mwezi gwa mukisa, mwezi gwa kubeera nti tulafuubana okulaba nti tukola emirimu emirungi. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu be yawangaala nabo bonna baafangayo nnyo okulaba nti Ramadan ey'ekitiibwa ate bagiganyulwamu kinene. Ekigendererwa kyaffe ffenna abakkiriza abasiraamu ffenna ekigendererwa ekikulu kiri kimu, tukola byonna bye tukola naye nga tunoonyaamu ibtighaa mardatillah, nga tunoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tunoonyaamu Allah subhanahu wa ta'ala tusiime ng'okusiima kwa Katonda okw'ekika ekya waggulu okusembayo ala wahiya aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna bw'anaasiima n'abeera nti amusiima ebyo bye yakola, n'abeera nti amusiima embeera ze, n'abeera nti amusiima ku ibaada ze, mu kusinza kwe yasinza Allah subhanahu wa ta'ala, empeera ye Allah subhanahu wa ta'ala agenda muwa jjana. Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala nno abatulaba si yakubeera nti yakukolerera. Ejjana ya Allah si ya mirimu. Ejjana ya Allah yakusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yenna gw'anaaba asiime gwagenda okugiwa. Oyo yenna anaakukosesa akakisa weeri naga nti wano waliwo ejjana n'akozesa omukisa ogwo, oyo yekka Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okuwa ejjana ye. Tunuulira basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawangaala naye mu mbeera zaabwe zonna ne bamukozesa olw'akakisa ke baayina. Baganda bange, ekimu ku bikulu mu mwezi gwa Ramadan kukozesa mukisa Allah subhanahu wa ta'ala gwatuwadde okulaba nti tugunoonyaamu ejjana. Omuntu asaanye andaba olwaleero akozesa omukisa Allah subhanahu wa ta'ala gwakuwadde, osobola okubeera nti omukisa ogwo ogukozesa okufunamu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitali ekyo ne tuteeka ebirowoozo ku mirimu, ne tuteeka ebirowoozo ku ebyo byonna ebitutwalira obudde, twandituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetuyinaayo jjana. Basahaba omu radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza atugamba sahaba wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu baali batudde muhadara we baali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava abagamba nti 70,000 abantu 70,000 yadkhuluna aljanna, bagenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala bighayri hisaabin, nga tebasoose kubalibwa, wala adhaabin, yadde okubabonereza. Abantu abo Allah agabbawa ejjana nga tababaze, ekyokubiri nga tababonerezaako, tebasooseeko kuyingira muliro. Ekigambo ekyo basahaba kyabakwatako nnyo. Bonna we baali muhadara mwe baali batudde mu muzikiti, sahaba omu kyava awandika omukono n'amugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, idu Allah an yaj'alani minhum, nkusaba onsabireko Allah subhanahu wa ta'ala anteeke mu bantu abo. Batunuuliranga umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu abagirimu bangi
abantu abagiwangaliddeko bangi ne bagamba nti wegibanga emitwalo 7 gyokka gye gigenda okuyingira ejjana ya Allah nga tegibaliddwa, ekyokubiri nga tegisoose kubonerezebwa. N'agamba nti ya Rabbi nyinza obutasobola, kyava akozesa akakisa k'eddalasa eyo, n'akozesa akakisa k'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti ono mbaka wa Allah tawanika mikono Allah subhanahu wa ta'ala n'atayanukula, n'amugamba nti nsabirako Allah mbeere mu bantu abo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti ya Rabbi omuddo ono nkusaba omuteeke mu bantu abo. Era hadithi endala riwaya etugamba nti anta minhum, gw'oli wa mu bo. Basahaba kasaba awulire ekyo nti ono Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusabidde okubeera mu bantu abo abagenda okuyingira ejjana ya Allah nga tebabaliddwa ate nga tebasoose kubonerezebwa. Omulala kyava awanika omukono n'amugamba nti wa ana ya Rasulallah, nange omubaka wa Allah nsabira anteeke Allah mu bantu abo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti sabaqaka bika Ukasha. Ukasha akakisa akabaddewo olwaleero kabadde ka muntu omu, era Ukasha akakozesezza akatutte. Olwaleero tetugenda kusabira muntu mulala yenna. Baganda bange, basahaba abo baalafuubana okulaba nti bayingira ejjana ya Allah nga bakozesa akakisa ke bagirabamu nti wano waliwo jjana, wano waliwo kino, nga bakozesa akakisa ako kaleme kubeera nti kabayitako. Tuli mu mwezi gwa Ramadan, owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omwezi gwe yayogereramu ebigambo ebikulu era ebinene. Yagamba alaihi salatu wassalam hadithi ya Abu Huraira, yagamba nti man sama Ramadan, yenna asiiba omwezi gwa Ramadan imanan wa ihtisaban, omwezi ogwo n'agusiiba imanan nga mukkiriza ddala, wa ihtisaban ate nga ayina okusuubira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuwa empeera ye ey'okubeera nti omulimu ogwo gwakoze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugumuwamu empeera ogw'okusiiba. Yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti agenda kukusonyiwa ebyo byonna ebyakulembera mu byonoono byo. Awo nno waliwo omukisa, awo nno waliwo ka great chance, ka chance, ka golden chance omuntu kasaanye okubeera nti yeetegereza kaabo bokka abafumintiriza ebigambo by'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu mwezi guno gwe tulimu, omuntu yandisaanye n'asiiba ng'enniya ye, intention ye yonna, ekigendererwa kye kyonna asiibye awalan nga mukkiriza, ng'aleseeyo shiriki yenna, ali yeesambye ebyo byonna ebimugoba mu kubeera nti ayingira mu bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala byeyakoowoola nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam, abasiiba bokka Allah bye yayita okulaalikako okusiiba baali bakkiriza bokka. Oyo yenna eyeefaako n'agamba nti kankozesa omukisa guno, olwo nno weesiimye ogenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye. Bwe batyo basahaba bwe bawangaalanga, bwe batyo bwe bawangaalanga n'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mu kukozesa emikisa Allah subhanahu wa ta'ala gy'abawadde. Tulafuubane mu mwezi gwe tulimu ogwa Ramadan okulaba nti akakisa ne bwe kabaawo nga katini ddala, tubeere nti tukakozesa Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nti akatuwaamu ejjanayi. Yagamba alaihi salatu wassalam hadithi endala ya sahaba ayitibwa Rabia. Sahaba oyo yali sahaba wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabi'atu bun Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu. Sahaba oyo yawangalanga ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atunyumiza atugamba nti kuntu abitu ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam, yali awangalya mu maka g'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gyasula awangala naye, nga muvubuka nga woolaba olwaleero abavubuka wetuwangalira mu maka g'abakadde baffe, abavubuka wetuwangalira mu maka g'abakama baffe, babboosi baffe, abavubuka wetuwangalira mu maka gaabo abatukozesa ku mirimu.
nabbi sallallahu alaihi wasallam omuvubuka ono amutuma amazzi ga wuzu nga nti nfunira ku mazzi njagala kubeera nti nfuna wuzu alaihi salatu wassalam omuvubuka ono Rabi'atu bin Ka'b al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu namuleetera amazzi ag'ewuzu naye we yagaleeta alaihi salatu wassalam agenda okumutunuulira ng'omuvubuka ono aliko embeera alinga ayina kyayagala omugamba amwetegereza nga alinga ayina kyayagala okubeera nti amutegeeza alaihi salatu wassalam kyava amugamba nti sali ohange gwe omuvubuka gwe ndaba toteredde naye nsaba kyonna kyoyagala okulaba nti nkikuwa saba kyonna kye nninako obusobozi bw'obanga ky'osaba nkisobola ngenda kukikuwa. Omuvubuka ono mu bunakuwavu bwe yatunuulira nawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali munakuwavu n'amugamba nti uridu an akuna murafaqataka fil janna owange gwe omubaka wa Allah ekimu ku binsinga okuneeraliikiriza n'ebitunuza mu mbeera eno njagala mbeere omu ku balirwana abo mu jana njagala mbeere omu ku balirwana abo mu jana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuvubuka ono radiyallahu ta'ala anhu n'amusabira n'amugamba nti ekyo kyoyagala namubuuza ku lwaki. Omuvubuka ono yatunuulira n'agamba nti tuwangala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano ku nsi buli ayagala okumulaba abuuza nze nti omutume gyali nti gyali buli ayagala okumusinkana ayita ku nze kati wano ku nsi ndi kumpi nnyo naye wewa ku mulembe guno tugamba nti obeera n'omugaggawo naye oba mukama wo ku mulimu ng'ennamba y'ogiina omukubirira akaseera konna w'omwagalidde nga yankuwadde nti gwe oli wa wansi nnyo naye ng'osobola okuwangala ne mukama wo wonna waali mu kaseera ako. Namugamba nti ya Rasulallah ndi mweraliikirivu bwe tunaatuuka mu jjana gw'oli nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okubeera mu jjana ng'ejjana gy'olimu nyinza obutasobola kuddamu kubeera kumpi. Namugamba nsabira Allah subhanahu wa ta'ala mbeere mulirwanaawo murafaqataka fil janna mbeere omu ku baweereza abo nkubeere kumpi ya Rasulallah mu jjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwenya n'amugamba ekyo bw'oba kyoyagala okifunye. Namugamba naye fa'inni ala nafsika bikathrati sujud nyambaako weerwaneko obeere nti tolekaayo swala yonna weerwaneko okubeera nti oyitiriza nnyo okuvunnama ebisigadde ojja kubindekera. Abo nno weebatyo baawangalanga olwaleero omuvubuka gwawangadde ne seeka omuvubuka awangadde ne bakadde bo omuvubuka ali ewaka mu Ramadaani muno ng'owangadde n'abantu abakulu oba abantu ab'ebbeeyi abakusukkulumako omuntu yenna waakubuuza ekibuuzo n'akikusuulamu essaawa eyo n'agamba nti nsaba kyonna kyonsaba nkikuwe abange gw'osaba ki. Ono omuvubuka yasaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nsaba mbeere omulirwanaawo mu jjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bw'oba kyoyagala yitiriza nnyo okubeera nti osaala yitiriza nnyo okubeera nti ovunnama ebisigadde ebyejjana bindekere Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukikuwa ekyo kyoyagala kyosabye. Nawe kityo baganda bange oyo nno yakozesa akakisa ak'okuwangaala n'omuntu asinga okwagalwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yafuna akakisa ak'okuwangaala ne khairul bashar ak'okuwangaala n'ekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala. Akakisa ako yakakozesa kubeera nti afunamu jjana ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe olwaleero ffe tetusobodde kuwangaala na wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal asafu shadidi twagenda okujja mu nsi ng'owekitiibwa alaihi salatu wassalamu yagivaamu bali basahaba baakozesa emikisa naye ate ffe naffe alaihi salatu wassalamu olw'okutwagala n'omukwano nabbi waffe gwe yatuyinako alaihi salatu wassalamu n'atuteerawo emikisa gino n'agamba nti omuntu yenna anaasangibwawo Ramadaan n'agisiiba imaanan wa ihtisaaba Allah agamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mu hadiisi endala
nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man qaama ramadan yenna ayimirira n'asaala mu mwezi gwa ramadani muno n'asaala esswala ey'ekiro n'asaala n'atuwanvuyaako kuyimirira kwe ng'ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti man qaama ramadan asaala mu mwezi gwa ramadani n'asaala ekiro salatu tarawih yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waliwo golden chance endala omuntu yenna alemereddwa okusiiba. Tunuulira ebigambo bino. Hadithi esoose atugamba nti asiiba ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asiiba omwezi gwa ramadan imanan wa ihtisaba mu bukkiriza obw'ekika ekyawaggulu n'okusuubira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oyo nno asonyiwa ebyonoono bye byonna. Ekyo nno kiina be kijjamu. Mulimu bakadde baffe nga bakuzeemu mu myaka tebagenda kusiiba. Nabo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatunuulira n'agamba nti basajja bakulu bano mulimu abaana abato abatannatuusa kusiiba, mulimu abakyala abali mu nsonga y'okubeera nti bali mbuto bazito mu biseera byabwe. Abo bonna nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abatunulamu nga tebagenda kusiiba. Empeera zino ez'okubeera nti basonyiyibwa ebyonoono byabwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakisaako bagenda kukasubwa, kyava abateerawo option ey'okubiri n'abagamba nti man qaama ramadan yenna ayimirira ne waaba teyasiibye emisana, ne waaba awangadde nga mulwadde wa lusa emisana gonna, n'agamba nti naye man qaama ramadan obudde obw'ekiro buno najja mu ttalawiya eno n'agiyimirira yonna okuva weetandiise mpaka gyekoma, yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala naye agenda kumusonyiwa ebyo byonna ebyakulembera mu byonoono bye. Olaba golden chance Allah subhanahu wa ta'ala gyagaba ng'agiwadde abaddu be abatasobodde kubeera nti basiiba, naye wakati mu kubeera nti tebasobodde kusiiba ne bafuna akakisa k'okubeera nti nabo bagenda kufunira ddala empeera y'emu ku muntu just asadde busaazi kiro n'ayimirira mu mwezi gwa Ramadan. Emikisa egyo gyonna omukisa gwe tuyina gwa kuginoonya wa we giri tusobole okugikozesa, tusobole okufaanaganako nga basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in bakozesa emikisa gye baafuna okulaba nti bagikozesa bafunemu ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo nno bitusiigira ekifaananyi okulaba nti tunoonya akakisa konna ke tuyina naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan okulaba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akatuwaamu ejjana. N'olw'ebigambo ebyo tujja kutandikirawo biidhnillahi ta'ala omulundi ogunajja. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.